Abe plus batubide n'ebisigala bya Maxence yazalwango kiwanuka ngono yalina mwandu ya Prime Minister Uganda yasoka beni kiwanuka kino kidi abafamile okwekingira omugaga udi bamutabingwa agayibwa okugulita kalino eri yali mabega okumenya amakaga kitaba gali kasangibwa ina lukolongo emboze ntwaji kulagatali konfofu nga sato omwezi oguwedde Fulgencio Musoke kiwanuka mutabani wa kiwanuka omukolo ategeza ndo kuva mutabingo lya sena makaga kitabwe babadde n'okutya nti yandisimula ebisigala byanyabwe okusalawo okubijjayo bwe babafunye omulambo bagutwale mangu emibende wa mama wajjajjaffe kati guli ludda wakusaza guli efino bagukwasiza efino my sister bamama oluvala okukayanga abafamile okusengula ebisigala muganda bwe Morris Peter Kajimu kiwanuka yabakasanga byali amaze okusaba Ssaabasumba Zikulira kama Dr. Spirit Kitolanga okubakkiriza okusengula ebisigala bya Zalwango mu limbo y'ekereziya y'Erubaga kyokka namulagira zokka afuna olukusa okuva ewaba namukulu Father Joseph Mary Buye babadde bagala kumutwala Rubaga mu limbo kiwuliddeko naye era nakyo sikikola kubanga limbo si yaffe time ejja kutuuka bwana mukulu aliddawo oba ya bishop aliwo omulala tomanya nga tayagala kuzimba kintu ngayo binaka bifu amagumba bagajjawo niri wantu waffe walubeerera teri agenda kumujjayo omulundi gwakubiri Ndebana kwatagane Father Buye bapangisiza abe plus ne basimula ebisigala byazalanga matumi bunde mu kiti kya Kesoro mukaga era mu kisera kino awali entaana waliwo kyangala bali tugisuubira naye nga situsuubira ntaana kikola mangu ate simanyi lwaki ate akikoze so soon ndoza alina byayagala alina naye ebibi naye okolo waleebe byonna tumutwala awo mulungi chaptegana tekibalese nga mweyuzizza tuli upset naye sikyane kyakkola Regina kiwanuka muwala wa kiwanuka ategeeza nti oluvannyuma lwa plus okusimula ebisigala bafunye obutakkaanya nga bamba waka y'okubiziika mu limbo y'ekereziya nga bakalazikibwe ku bijja beni kiwanuka ekisabo kibinge bukomansi atabalala nga bakalamira yalina okutwalibwa ku bijja by'ebukojja ekibini mubende babatuze ku luguudo lw'ekatosi ku kyalo lwe ennamayi bamugombe nakisu nga bali mu kuty oluvannyuma lwa kampuni ya RCC kuli oluguudo lw'ekatosi okusenda amalaalo tumewo omuntu ono bamutwale kuba ffe tuyita wano tumutya essaawa eno tetumanyi gye yava aleeta bubenje bajje batuyambe bamutuggirewo ffe tubeere nga obubenje kwane wakawagudde obubenje obuba busukka obuwera abatuyambe tugirewo omulambo gwabwe tufune ku ssente bekikwatako bajje bajjewo omulambo gwabwe oba sekyowala sise tuyambe kitegerekese nti entaana bbiri zibazikudde nga bannanyini ntaana tebannategereka abatuuze bategeeza nti bano bandibanga baziikibwa emyaka negiyise ne bategeeza no mu kiseera kino bali ku bunkenke olw'ebisigala okubeera ku ngolo ebiseera ebisinga tubeera tutuuka ekiseera nga tutyawo wano tumanyi waliwo abafu naye ng'ate omuntu ono abamutakula basobola okufuna ekifo bakolaki ebamugjawo ne bamuteeka ssentebe Ggombole eno Sikikubo Mbaraka asabye abatuuze okubeera bakakamu nti bagenda okukwatagana n'abalasisi ku nsonga eno police bali abasisa bali eri n'abayumba omwogezi wa RCC Senkatuka Livingston ategeeza nti amalaalo tebagala banga basenda tufune we tumuteeka nga bo batufuna mu paati ya Road Reserve tumuziga Mafia Sebwatuka Vubo ne David Musika lyankola bakusakidde guli ino Bwabukedde TV